Astaqamu lakum ebbanga lye banaamalanga bateredde ku ndagaano yaabwe nga tebagimenye, tebalina mulabe wammwe gwe bayambye kubeera nti abatulugunya. Fastaqimu lahum, nammwe mutereere ku ndagaano yaabwe okutuusa lw'ekiseera kyabwe ekiriggwako. Inna Allaha, mazima Allah, yuhibbul muttaqiina, ayagala abamutya. Tukimanyi bulungi nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waliwo bamushirikiina be yakola nabo omukago ku lunaku olwali olw'e Hudaybiya. Nabbi sallallahu alaihi wasallama lwe yayagala okugenda okukola umra alambule ku nju ya Allah, bamushirikiina bwe baamutegeera nti anaatera okuyingira Makka ne bamuziyiza n'ayimirira e Hudaybiya. Byaliwo okukkakkana ng'akoze nabo endagaano mu bintu bye byakkaanyizibwako byali bingi, naye ebimu ku byo mu ndagaano mwalimu akagamba nti omuntu yenna anaayagala okuyingira obusiraamu takkirizibwa, naye anaaba ava mu busiraamu okudda mu bukafiiri anakkirizibwa. Eyo atiko neggwa, ne bakwata akatundu akawaayiro akalala nti omuntu yenna anaayagalanga okubeera nga abeera ne Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu bika by'Abawarabu abeere ng'akola naye omukago waddembe, n'anaayagala okukola omukago ne bamushirikiina Abakuraishi waddembe. Mu kiseera ekyo ekika ky'aba Bani Bakrin kyo kyasalawo ne kikola omukago ne bamushirikiina, ate Bakhuzaa ne bakola omukago n'Abasiraamu abakkiriza ne babeera nga be banywanyi baabwe. Naye ekiseera kyatuuka Bakhuzaa ne Bani Bakrin ne bafuna obutakkaanya mu jjeserero awanywerwa ente we banywesereza ensolo zaabwe. Bani Bakri ne babeera abo abalina omukago n'Abakuraishi ne balumbagana bano abaakola omukago ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam Abakhuzaa. Wakati awo ne wagwawo okulwanagana olw'okuba nti gwali omukago nga guli wakati w'Abakuraishi ne Bani Bakrin. Abakuraishi bajja ne bayamba ku Bani Bakrin ne babeera nga babayisizza bubi nnyo. Oluvannyuma lw'okukaayanira amazzi baayisibwa bubi nnyo olw'okuyambibwako Abakuraishi. Ejje ne libeera nga ly'amaanyi nnyo. Banu Khuzaa nabo Abakhuzaa ne beekubira enduulu eri banywanyi bannaabwe be bakola nabo omukago Abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abo be mwakola nabo omukago insha Allah nga bwe tujja okukiraba eyo mu maaso nti mukkirizibwa abo Abakhuzaa abaakuuma omukago gwabwe ne babeera nga wakati wammwe ne wakati waabwe embeera yaabwe simbi. Allah ayagala abamutya mukuume endagaano yaabwe temugimenyanga. Allah subhanahu wa ta'ala kubanga abantu abo kyali mu ndagaano gye mwakolera e Hudaybiya, ekyo kyali kintu kikulu nnyo nga endagaano ey'abo abakyagikuumye tebakkirizibwa kubeera nga batabaalibwa. Ebyali mu ndagaano byali bingi, naye Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba tuli ku mulamwa gwa mukago wakati w'abakkiriza n'abatakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala agamba abatakkiriza be beekuuma ne batamenya ndagaano nga Bakhuzaa bwe baakuuma endagaano yaabwe ne batagimenya n'Abasiraamu, nammwe mubeere beesimbu temumenye endagaano yaabo kubanga yakolebwa mu kifo ekirabika nti kyali kya buvunaanyizibwa. Nti kaifa butya era ngeri ki kisobako kitya okubeera ng'omukago gugubeerawo wakati w'abamushirikiina abatalina bwesimbu mu kkuuma ndagaano ng'obudde bwonna bazimenya nga Bani Bakari bwe baamenya endagaano. Kaifa kisoboka kitya wa in yadhaharu alaikum, singa bamala ne babeera nga babatudde ku nfeete abo be mwakola nabo endagaano ne babeera nga bafunye eccansi yonna ebalwanyisa ne babatuula ku nfeete ne babawangula. La yarukubu fiikum illan, tebayinza kubeera nga batwala eri gye muli nti nsonga nkulu nnyo ey'oluganda oluli wakati wammwe ne wakati waabwe. Wala zimma, wadde endagaano eyo eyakolebwa wakati wammwe ne wakati waabwe tebayinza kubeera nga bagitwala ng'ensonga enkulu ebagaana okubeera nga babatta. Wabula singa bafuna chansi yonna ebatuula ku nfeete ne basobola okumenya endagaano eyo eby'oluganda oluli wakati wammwe ne wakati waabwe, ebyo tebayinza kubitunulamu. N'ezo endagaano zammwe ze mwakola nabo ez'emirembe tebayinza zitunulamu. Busi bakuumi ba ndagaano bamushirikiina olaba baamenya endagaano eri wakati waabwe ne Allah nga bwe baali bajja kuno ku nsi baalina kusinza Allah yekka, naye tebaasobola kugikuuma
era bajja kumenya nezammwe. Yurudunakum, bagezaako okubasiimisa biafwahihim, ku mimwa gyabwe nga beboogera mulabe beboogera biringa ebituufu. Wataaba kulubuhum, naye emitima gyabwe munda gigaana byeboogera kungulu si bye biri mu mitima gyabwe. Kungulu babalaganga abalina okukuuma endagaano, naye nga munda balinda kaccansi konna we bali bakwatira basobole okubeera nga babasaanyaawo. Wa aktharuhum fasiquuna, abasinga obungi bantu boonoonyi ddala. Allah yasinga okubategeera nti bwe bonna bwe bafunira omukisa okulaba nti babasaanyaawo bajja gukozesa nga tebatunuulidde mu luganda lwe muyina wakati waabwe nabo, wadde endagaano ze mwakola wakati waabwe nabo bantu boonoonyi nnyo. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، باسلوا okubeera nga amateeka ga Allah bagatunda, ne babeera nga bagatunda mu ebbeeyi ntono. Amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala basalawo okubeera nga bagawaanyisaamu bino ebyensi ebyakiyita mu lujja ebitono ebigenda okuggwaawo. Biri ebyebbeeyi ebya Allah ne babeera nga babisudde emabega w'emigongo gyabwe. Fasaddu an sabilillah, mu butuufu ne bakola obutaweera okubeera nti ekkubo lya Allah baliteekamu emisanvu, tebaagala bantu babeere nga baligoberera. Innahum sa'a ma kaanu ya'maluun, mu butuufu kintu kibi nnyo kye bajjanga bakola, ekyokubeera nga amateeka ga Allah bagasudde ne babeera nga baagadde bino ebyobulamu bw'ensi obutono, ate n'ekkubo lya Allah ne baligaana abantu oddikwata. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لا يرقبون, tebasobola kutwalanga nsonga nkulu fi mu'minin, singa kiba kikutte kumukkiriza, illatun, oluganda, tebasobola kubeera nga balutunuulira oluli wakati waabwe ne wakati w'omukkiriza, era tebasobola kutunuulira nti wakati waabwe ne wakati w'omukkiriza wala dhimman, tewaliwo endagaano. Wonna bwe babeera basobodde omukkiriza oyo okumugwako, beerabira oluganda oluli wakati waabwe ne wakati we, era ne beerabirira ddala endagaano eri wakati waabwe ne wakati w'omukkiriza. Bo balowooza nti chansi tugifunye, balina kubeera nga bamutta bussi, balina kubeera nga bamutuusaako obulabe. Wa ulaika humul mu'tadun, abantu abo balumbaganye nnyo. Mulina okubeera nga mubeegendereza, si beesimbu mu bigambo byabwe ebiri ku mimwa, ebiri mu mitima birala nnyo bikuntana n'ebyo bye muwulira ku nnimi zaabwe. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا, نيسنغا bali babeenenyezza, wa aqamu salata, ne bayimirizaawo esswala, wa atawu zakata, ne batoola n'ezzaka y'emmaali yaabwe, fa ikhwanukum fi ddiini, bali babafuuse baganda bammwe abo mu busiraamu, era basiraamu bannamaddala temubagobaganyanga. Wa nufassilu al-ayaati, tunnyonnyodde nnyo amateeka gaffe nga bwe twagala gabeere, era gajja kubeera nga bwe tukyagala, liqawmin ya'lamuun, eri abantu abaagala okutegeera n'okumanya. Bajja kubeera nga bagategeera era bajja kubeera nga bagamanya, abategeera bajja gateeka mu nkola era gajja kubayamba. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم, singa mwezuulanga abo bwe mubadde musazeewo okubeera nti endagaano yaabwe ekyali wakati wammwe ne wakati waabwe, ne mukizuula nti batandise okubeera nga bagimenya, min ba'di ahadihim, oluvannyuma lw'okubeera nti endagaano yaabwe ebadde esaliddwawo egire ng'egenda mu maaso, ne mukizuula nti wata'anu fi diinikum, batandise eddiini yammwe okugivvoola. Faqatilu a'immata al-kufuri, mulwanyisize ddala abantu ab'ekika ekyo, kubanga be bayimaamu mu bukaafiiri.
be bakulu ddala mu bukafiiri wano be basaale bannambemu mu bukafiiri mubalwanyise. Innahum mazima abantu abo bemulaba abatandise okuvvoola eddiini yammwe n'okumenya endagaano, la aimaana lahum tebalina ndagaano. Olw'okuva ku olwo nga mumaze okitegeera endagaano tebaba tebakyalina kuba batandise ogisekeeterera nga bagimenya n'okuvvoola eddiini yammwe. Laallahum yantahoon, nga tetunoonya batuuke okubeera nga bakoma ku mize gyabwe egyo emibi, babeere nga bakkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما abange mubadde kimu abatayagala kulwanyisa bantu abo, nakasu aimanahum bemulabira ddala nti endagaano zaabwe bazimenya nga mulaba, wahammu ne baagala nnyo bi ikhraaji rasuli okubeera nga n'omubaka bamugoba mu kibuga Makka, wahum bada'ukum awwala marra ate nga be baatandika okubasosonkereza mu kubalwanyisa olunaku olwasookera ddala endagaano zaabwe bazimenya ne babeera nga baagala okubeera nga babasaanyaawo. Atakhshawnahum mubatya, Allahu ahaqqu an takhshawhu, Allah yasaanidde okubeera nga atiibwa mu kutya okwannamaddala. In kuntum mu'miniina, bwe mubeera nga muli bakkiriza. Baatandika batya okubeera nga basosonkereza abakkiriza. Ekyo kibeera nga kitujjukiza bulungi nnyo mu lutalo lw'e Badiri. Abu Sufyan yayita mu bitundu eby'e Madiina ewasengukira abantu b'omu Makka ng'atwala emmaali okusuubula mu mambuka. Emmaali eyo gye yali atwala yali mmaali y'abasiraamu abaasenguka nga baaginyaga nga gye basuubuza. Naye bwe baali bakomawo nga bava mu kusuubula, abasiraamu baakitegeera bulungi nti Abu Sufyan akomyawo emmaali addayo amaze okusuubula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba abasahaba bagende bamuteege mu kkubo, naye yennyini nga kwali babeere nga beddiza emmaali yaabwe yabanyagibwako. Naye Abu Sufyan yakitegeera mangu nti batuteeze, n'aweereza obubaka eri abantu b'omu Makka n'abagamba mujje mutaase emmaali yammwe yiino, bagiteeze mu kkubo bagenda oginyaga. Abasajja bali ne basitula eggye ddene ne lijja okubeera nga lyagala okutaasa emmaali. Naye eky'omukisa omulungi ku sayidi ya Abu Sufyan yasobola okubeera mu bukugu bwe yalina nti yakwata ekkubo eddala n'abeera ng'awonya emmaali eyo, n'abeera ng'abakkiriza bali mu kkubo ddala, naye n'akwata ekkubo eddala n'agiwonya. N'agamba banna abaali bavudde e Makka okujja okutaasa emmaali nti muddeeyo, emmaali mmaze okugiwonya. Bali ne bagamba nti tetujja kuddayo. Ne batandikiraawo olutandika olwasooka okulumbagana abasiraamu, ne beewera nti katumale okubeera nga tukiryalinga ekkubo lyaffe, baleke okubeera nga abasiraamu bano batweraliikiriza buli ssaawa bwe tunaabanga tugenda okusuubula nga babeera nga batwekiikira mu kkubo nga bateese okutya mu kkubo. Katugende tubalwanyisize eddala yadde emmaali ogitaasizza, tubeere nga tubasaanyaawo. Olutalo olwo ne lutandikiraawo ne bajja lwe lutalo lw'e Badiri olwasooka. Allah subhanahu wa ta'ala lwagambye nti abantu abo muyinza mutya okubanga mukyakolagana nabo mu ndagaano nga temwagala kubalwanyisa, ng'ate be baasookera ddala olubereberye okubalumba. Abu Sufyan abagamba muddeege emmaali ngiwonyezza, bagamba katubasaanyeewo bave mu kkubo. Atakhshawnahum mubatya, fallahu ahaqqu an takhshawhu, Allah yasaanidde okubanga mumutya. In kuntum mu'miniin, bwe mubeera abakkiriza. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم muine okubalwanyisa, mubalwanyisize ddala mubeere nga mubasaanyaawo. yu'adhibuhum Allahu biaidikum, Allah agenda kubateekako ekibonerezo kye naye ng'akiyisa mu mikono gyammwe. ويخزهم agenda kubaswaliza ddala. وينصركم عليهم agenda kubabatasaako mmwe mujja okuwangula. ويشفي صدور قوم مؤمنين, abeere nga aweweeza ebifuba by'abakkiriza bibeere nga
bikkakkana nga biggwamu obweraliikirivu bwa shiriki mu nsi yaabwe. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذهب غيظ قلوبهم Allah subhanahu wa ta'ala ajja kujjawo obusungu obuli mu mitima gyabwe. Wayatubu Allahu ala man yasha, Allah ajja kukkiriza okwenenya kw'oyo gw'anaaba yagadde mu bayinza okusiramuka ng'amaze okulaba byonna bwe bitambula. Wallahu alimun hakimu, Allah mumanyi nnyo talina kyeyetaaga kubuulira. Yo yajja ekifu mu kiramu ate najja ekiramu mu kifu, asobola obudde bwonna obusungu obuli mu mitima gyabwe okubufuula obukkiriza ate nakkiriza okwenenya kwabwe naye ku ebyo bye baakola ne basiramuka. Ye Allah takola nsobi, buli kimu kyonna akimanyi. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم ناندي kimulowozezza antuturaku nti mujja kulekebwa mulekebwe bulekebwa nga mweyita abakkiriza. Walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum, nga Allah tannaba kutegeerera ddala mummwe baani abo abayinza okubeera nga bawaayo biwaayo emyoyo gyabwe mu kkubo lya Allah mummwe. Walam yattakhidhu min duni llahi wala rasulihi wala almu'minina walija, nga tannaba kutegeera baani abo abatafudde Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yattakhidhu min duni llahi wala rasulihi wala almu'minina walija, abatataddewo mukwano, abatakoze mukwano gwa nnamaddala ogwo oguli wakati waabwe ne wakati w'abamushirikiina, nga tebagukoze na Allah, nga tebagukoze na mubaka we, nga omukwano gwe tebagukoze na bakkiriza, naye wabula nga bagukoze na bamushirikiina. Wallahu khabirun bima ta'malun, Allah mukenkufu ku ebyo bye mukola. Ayagadde ateekewo jihaadi eno asobola okulaba baani abalina omukwano ogwa nnamaddala oguli wakati waabwe ne Allah n'omubaka we n'abakkiriza, na baani abalina omukwano wakati waabwe n'abo bamushirikiina abannanfuusi balina omukwano wakati waabwe ne bamushirikiina, ng'ebirowoozo byabwe biri ku bamushirikiina, nga eno eri Allah n'omubaka n'abakkiriza teri mukwano gwa nnamaddala. Kale Allah agambye nti sijja kubaleka mwenna kubatwalira wamu nti muli bakkiriza nga mummwe mukyalimu abannanfuusi. Kanteekewo jihaadi eno kabeera akakungunta ndyoke ndabe baani abalina ddala omukwano ogwa nnamaddala eri Allah n'omubaka n'abakkiriza, era baani ate abalina omukwano wakati waabwe n'abo abatali bakkiriza, kubanga nze bye mmanyi ndi mukenkufu mu kumanya byonna bye mukola. Kale abanakkiriza okulwana nja kutegeera nti beebo abalina omukwano ne Allah ne balina omukwano n'omubaka n'eri abakkiriza, nga tebalina mukwano eri bamushirikiina. So abanaagaana nja kutegeera wa gye bagwa. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين kyali tekigwanira n'akatono n'akeddagala eri abo abantu bamushirikiina abasinza amasanamu ayamuru okubeera nti be bazimba era baddaabiriza era be balabirira masajid Allah, emizikiti gya Allah, shahidiina nga bakyewaako obujulizi ala anfusihim ku myoyo gyabwe bilkufuri nti bakafiiri, abakyewaako obujulizi nti bakafiiri nga bamushirikiina b'e Makka. Tekibagwanira kubeera nti be balabirira Kaaba, tekibagwanira kubeera nti be balongoosa Kaaba, wadde okubeera nga bagizimba, wadde okubeera nga bagirabirira, wadde okubeera ng'eri mu kontrol yaabwe. Ulaayika abantu abo habitat a'maluhum, emirimu gyabwe gyonna mikyamu gya kusazibwamu. Wa fi nnaari hum khalidun, ate mu mulyo gye bagenda okubeera obugenderevu n'obugenderevu. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك
innama mazima ya'muru masajid Allahi asaniru kubeeranga azimba emizikiti gya Allah iranga yagirabirira iranga yabeera ayina obuvunanyizibwa kujo ani man oyo yenna amana billahi kiriza Allah wal yawmil akhir nonaku lw'enkomerero wa aqama as-salata nabeeranga ayimiriza as-sala wa ata zakata nabeeranga watoola zaka walam yakhsha nabanga talina gwata illa Allah kujjako Allah fa'asubulya ulaika abantu abo abakola ebyo ayakunu min almuhtadin bajja kubeera mu bantu abalungamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza nti mugende mulumbagana abatakkiriza bave ku nju ya Allah kubanga bagyetooloola bali bwereere ate n'amasanamu gonna bageetooloozza kuli 306 nga hubal lisalamu eddene ekyo tekisoboka kubeera nga oluvannyuma lw'okufuna amaanyi musobola okubeera nga mwenyooma okwenkanaawo. Mugende mulwanyisa abantu abo baveeko mubeere nga mwena kontrol ku nju ya Allah. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم مسسوا كفورا سقاية الحاج نوكنيس بحاجي وعمارة المسجد الحرام نوكزابيلا ومزكتي أوغويمزيزو mungeri yogguyonja noggwera nogguddaabiriza kubanga mu biseera ebyo al Abbasi oyo yalinga atwala omulimu gw'okubeera nga anywesa bahaji baleetanga amazzi ag'obwereere eri abazze okukola hijja ne babeera nga akulira ebyennywa eby'amazzi ago. Ogwo omulimu yali agukola omukulu ennyo nga ye Abbas. Ate Shaiba baakolanga omulimu ogw'okubeera nga be balabirira n'okuddaabiriza n'okuyonja Kaaba, naye nga ebyo babyenyumiririzaamu nnyo. Allah n'abagamba nti ekyokunywesa bahaji n'okulabirira enju ya Allah nga mugiddaabiriza mwagala okubifuula nga mu ddaala kyekimu. Kaman amana billah mwagala okulaba nti eddaala eryo mulifaananyiriza ng'oyo akkiriza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero. Akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero n'alwana wajahada fi sabilillah n'alwana mu kkubo lya Allah oyo teyenkanika. La yastawuna inda Allah eri Allah abo tebenkanika. Abo abakola omulimu gwa Allah tebayinza kwenkana nammwe abakola ogwo omulimu gw'okunywesa obunywesa n'okulabirira Kaaba. Ono abeera nga akkiriza Allah eddaala lirya waggulu. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah tayinza kulungamya abantu abo abalyaza amaanyi n'abeera nga abalungamizza n'abatereeza ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا أبا بكر وهاجروا نبسنغك مكوليا الله وجاهدوا في سبيل الله نبغيرanga mukubulya Allah bagenda okulwana okulaba nti obusiraamu bwe buba waggulu obutali busiraamu bubeere wansi bi amwalihim nga bakozesa ensimbi zaabwe wa anfusihim nabo kennyini ne beenyigiramu a'zam darajatan inda Allah balina amadaala manene nnyo eri Allah wa ulaika era abantu abo humul faizun be bajja okwesiima okusinga abaana abeenyumiriza mu kulabirira Kaaba nga si bakkiriza n'okusinga mu beenyumiririza mu kunywesa bahaji amazzi ag'obwereere nga si bakkiriza. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه. يبشرهم أجاكوا ومولي لاجسان أجاكوا سنسا ربهم مرزوا بالله برحمة نكساسرا منه كجندو كفجاري ورضوان نكسما الله سبحانه وتعالى كجندو كفلقا أبسنس وجنات نجند كوجنا لهم فيها نعيم يبجندو كفني لمي بينجري بيمرين بنيمرين بمقيم نغسبيا كبيرانغا بكتوكاو وابلانغا بابيفنا موبيلي سيرا تبيريكو سيزوني.